gwe security eri wano togyesiga osobola okuzimpa nengulako soda badde manyi n'omukuuma kati bwogula soda oba oyongedde kati kubangala z'amaanyi eza damasiko mali mu kizimbe emangodista esalaba mulonki ng'ennaku z'omwezi lumu December 1 December tugenda kubeera wano omusumba waffe gwe tulinze bwatusibye twagala tutandike bwale abali wano mu binywe bive ku ttego eno era byakunywa byammwe sasa ebamuyita mutya bannange ono agaba ebintu buli omu afune kyanywa buli omu afune ekyokunywa ayagala Yesana je kusabira nawe Laiza ina secretary tulina ne manager yenyewe atweka nyonyo egwanga lyafe okwetolole ensizona. If you want a ticket, you just come and with us. Okay? Yes. njagala kwanirizaako era mukama wange muzeeyi waffe Yoweri Kaguta wannange tusaba waffe gospel music twongeremu ekirungo naffe tulabe nga tukwatibwako ennyo era wabeewo akantu akaweebwa omuyimbi ng'owa gospel kubanga naffe tusumulula bangi tubasumula mu nsi y'omwoyo n'omubuliwo bayidaye ne mubuliwo so banaye tusaba eri muzeeyi obuli omulanga gwaffe gospel music ate ku leve endala ennyo naffe tubeereko waggulu kubanga tuli b'amaanyi mu linnya erya mukama waffe Yesu. Amin. Bakyuke badde eri Yesu bayimbe ku gospel music mu linnya erya mukama waffe Yesu. Ndowooza kyekituufu si secular music abayimba music nga siwa nga si gospel. Ekyamazima nze mbagamba era mbasaba bandibadde bakyusaamu ne bakyusa track kubanga ekyamazima gospel music alimu ebirungi bingi, alimu obulamu, alimu essanyu, alimu eddembe. So siwakanya na kye bakola era mikwano gyange era mbaagala nnyo naye obubaka bwe mbawa bakyuke badde eri Yesu bayimbe ku gospel music mu linnya erya mukama waffe Yesu. When you have youth events, call him. He's a musician. Alabibwa abantu bangi. He will influence. He will add a voice. Bemba mwina anything ekikunganya abavubuka, let him be on board. One thing about creatives and artists or comedians, abantu bonna nga alina kyakola, is the influence oba katugambe nti munnabyabufuzi oba omukulembeze oba omusumba abantu babakiririzaamu nga bakatonda. So if you have a message you want to pass out, let esaati ng'eriko ekigambo kyoyagala okupushinga out there. Bw'anaayimirira ku stage abantu ne bagitunulako, there is a message is passing. So mu bintu ebigenda mu maaso, start to empower these people. Ewaffe Nansa ne wa Pastor Bugembe tulina a saying ebadde our New Year's resolution mu ministry and the people we're working with. Twagamba ekigambo no more hiring. Okweyazika tekiri mu ngoye zokka, tekiri mu bintu byokka, naye n'abantu. Okitegeera nti ekkanisa ng'eno netuuka ku kiseera we yeetagidde omuyimbi ate nenkubira nze Damasco we Nansana. It can happen, but once in a while when mwetaze that opportunity, empower yours, temweyazika mulala. Raise yours. Within no time ogenda kulaba nga abantu bawano gwe bamanyi bwe balowooza ku a creative and a person that knows music. So let us believe in these people.
feffe nyini tugenda kubateeka ku level where we are proud of them. Omuli omukulu Dr. Hildaman ne Eddie Kenzo bali munteeseganya ne gavumenti ku nsonga y'emu. Bateekayo puli yaffe nga bannabitone okulaba nga kigenda mu maaso. Bakiteekayo mu paliamenti n'eri state. So katukiriziganye nti ekinaavaayo kinaatuyamba, ekinaaba tekituyambye oba oliawo gavumenti eriddako erikiconsideringa ne kiyamba abalala bakola ki abana creating after us. Naye nga omuntu nze nzikiriza nti ateekeddwa okuganyulwa mu creativity ye oba okuyiiya kwe. Naye nga sizaffe ng'entalo za Mukama tulemeddwa otegeera omulabe waffe yaani ffeffe nnyini ne twekuba amayinja. Abayimbi ba gospel twetereze, tuvuddeko nga n'abasumba batukyaye n'abantu abasinga obungi nga batukyaye, ng'abantu tebasobola kujja mu bivulu byaffe kubanga tebali bumu. Waliwo omuyimbi gwe nayitako omunene ne sigenda mwatula mannya ge, yaŋŋamba ekintu kimu ng'atuuse ku ground naye omusumba ye yali amuyise ku ground eyo, ng'era ye musumba yali lwedde okusasula ki omuyimbi oyo sente zonna ze yansaba. Naye omuyimbi oyo yatuuka nga abantu bayingira buyingizi n'atuuka ng'obudde bukyali. Naŋŋamba sisobola kuyimbira mu bantu abo, eyo ebanjiri. Abayimbi ba gospel twetereze. Bwe tuba twagala ebibiina ebinene tusookere ne mu bana abatono kubanga Bayibuli egamba nti atujja mu kitiibwa ng'atutwala mu kitiibwa. Ekitiibwa ky'oyagala okitandikira eno wansi. Nze ke kalowoozo ke mbadde nina eri abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga. Ebivulu byaffe ekisookera ddala ekyokubiri ekanisa zetuyimbiramu tezituwa sente. So the best way to earn money is to copyright your music. That is on social media, wherever. Because abantu abakwata music ye kuwaffe ne bamuteeka everywhere. Whoever can post it and they earn from it, and yet tuba omuyimbi tufunamu yedde ekikulu. So kiba kikulu nti music nakutumu copywriting atuyambeko. Si tuba tukugira abantu omukozesa. Music tumuyimba okola ki? Okuwa abantu omukisa. But bano aba platforms bano more special aba pirating music. Nino omuntu gwe bangamba omusumba nti yadda mu biyimba lwa. Najja mu just ebikamanga kino bibiri n'alwekubira ngo okitegeera ebintu byebyo. So kyavoidinga pirating, kyavoidinga abantu abateeka ku music ku platform zaabwe ne bamufunamu ng'omuyimbi tafuna. Omuyimbi alira bamugoba renti, omuntu omulala mugagawaliramu. Tekikola makulu. Amiina. Ekikuza kirala kibadde ki? This unit